Webaawo nsuubira bannakampala bajja kwaniriza kuba endowooza zo nungi. Kizibu nnyo okusanga omwana emyaka gyo ng'avaamu ebirowoozo bwe biti. Okikola otya okubanga oli mwana muto naye ng'ovaamu ebirowoozo eby'amakulu bwe biti. Nolowooza n'okulowooza nti osobola okujja kwa Lord Mayor n'okisobola mu bw'abantu. Waawo omusajja bamuyita Kevin David y'omu ku ba YouTubers abasinga yagamba nti 20% of the things you do right now contribute 80% on your future. Ebintu byokola kati 20% bidetermininga 80 kyonoba, ate ebintu byokola 80 kati bidetermininga 20 kyonoba. Okugeza yatandika buli mukutu agukozesa YouTube, Facebook, Pinterest, biche bonna bwobimanyi. Naye bwe yatuuka na discovering amaanyi ge wegali na focusinga ku YouTube, Instagram ne Facebook. Kati 20% eyo gyakozesa ye mulyango okufuna dominance ya 80. Naye singa akozesa 80% ku buli mukutu yekanganga output afunye 20. Kati kyekyo ndowooza framing ne setting gyenjagala tutambuliremu. Manuel Moses Ssenyonga, aspiring Lord Mayor 2026. Londa Ssenyonga Moses.